Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, very good afternoon, very good evening. Kijja kusinzira bude chi video eno wegenda okubera ngate kutukira ku Safari Pro UG era nga wano ojja kusanga amawulire nga bagatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sakone bw'eggwanga naddala gwe ajotasobodde kubera ngate otuuka ku video terako ekigalo likinga sharingirako abalaka box ako wansawo comment section ezo kapita open wansawo ate kigenda kubera ngate okirya ono bera ngate so endowooza kusinzira songa nga bwogenda okubera ngate ozewulya kakati no waliwo amawulire agali mu kubera ngate katambula ku social media ez'enjawulo era nga amawulire gano tegannaba kubeera nga tega confirmingibwa era nga very soon of course tugenda kubeera nga tegwa confirming okubeera nga tetwongera okuwa ekifaananyi ekituufu ekiri mu kubeera nga tekisigibwa. Amawulire gano agalaga nga abakulu ab'enjawulo mu kibiina kya National Unity Platform abo bali stranded mu kibuga ekikulu Dubai era ng'eno bagendayo kubeera nga temunange abamu bagendayo kujaguza oluvannyuma kubeera nga temunange baamala okubeera nga tebawangula akalulu era nga amawulire amalala agalaga nga president w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwali stranded mu kibuga ekikulu ekyo oluvannyuma okubeera nga temunange America yatandika olutalo sako ne Israel era nga mbu ono yali mu kubeera nga temunange ali mu transition okubeera nga temunange agenda mu ggwanga lya America okubeera nga temunange asinkana family oluvannyuma okubeera nga temunange yadduka mu ggwanga lya Uganda nga bakutegeeza amawulire gano tegannaba kubeera nga temunange gakakasibwa naye nga gali mu kubeera nga tegatambula ku social media ez'enjawulo era nga bano bukabuka si be bali stranded mu Middle East awo mulimu n'abakulu ab'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo era nga muno mulimu abali mu kibiina kya NRM omukyala Hajati Misa Kabanda kigambibwa ali stranded Saudi Arabia era ng'eno yali agenze okubeera nga temunange amaliriza emikolo egya hijja sako n'omunkulu akulira UCC era nga ono ajjukirwa nnyo mu biseera by'okulonda wali oluvannyuma okubeera nga temunange yalagira nti intaneti ebeere nga temunange egibwako era ng'ono yavuddeyo n'abeera nga temunange yeekubira omulanga n'agamba nti mbeere nga temumusabirako abantu ab'enjawulo asobole okubeera nga temunange addayo mu ggwanga lya Uganda nga mulamu bulungi nnyo otherwise ali stranded mu Middle East. Bibino ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side ze njagala kubeera nga tembaterawo n'obutambi buno mwongera okubeera nga temulaba embeera nga bwegenda mu maaso side ze yo tula butuzi kale ya subscribing akade ka notification bakokone ko kajja kubeera nga teka kwalatinga buli wena bandese video shika Ashraf msomo wa dua abeera onyo kubeera nga takulombere dua ku namba zisimu eziri kubeera nga tezita WhatsApp ku stickers munonyeko buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo malidadi sana kambo esonga zino atoluvannyuma zigiye n'amawulire amala mangi nyo tembawo timu tradingira ku TikTok ate a platform gye mwagala okunafuya simanyo bamufuna bulungi deshi njagala obulire omuyimbi bwakola press conference e Uganda nti oba Joe Steda ayina kivulu ayita ba YouTuber ayita ba TikToker bakuki bati ba Benison bati ba Bomba bati ba Ilosoft bati TikTok yebangwizo kutusa information gye mwagala naye te mwagala mujje wana mujinafuye oshitegera kye kugamba katize kubulya kyo eno fact nagamenge nakwesa Shalom konsanyiga bya kisiru Shalom President Museveni alina okuba amanyi balisa Timothy amanyi Shalom eyo fact tosobe nkugambye we can go in some office of power netubuuza jeno gundi ono bamuyitaani nagamba ono bamuyita Timo kigayi kya Dubai kyasama ono simumanyi bye kugamba bya ddala nabo banyini amawulire gaabwe okutambula gatambulira luddawa ku TikTok oyo gundi we bamusira mukomera banya batambuzanga amawulire ge sife wano ku TikTok YouTube video mekeza akwata amawulire okulaga gundi yawa. Can you go viral on YouTube? Can you go viral? Na lwaki basasula abana bateme videos zaabwe baziteeke ku TikTok kuba babasasula. Lwaki tezisigala yeri? Ekituufu kiri bwe kiti. Nze sigezaako kuba nafuya oba kubakomerera. Sente we ziba zazze. Saagala mwekulembeze nnyo. Mweteeke nnyo ku desk ennene. Oshegeera abalala mbalagenga baba tali waffe. Nebine byokupapa tukolemanya gundi sako yafe manya biki. Byandibale tebigenda naye ebyo. Deshi. Wetubanga tuli mu lyato lyerimu fena tulwanira abantu fena tukolera ku views twandibale tutula butuzi kasuku ngati atukulembedemu naga abannange ba TikTok mu list yamwe ne ba YouTube nange list yawe njina tuli abantu bisatu oba tuli abantu bina oba funa bulungi deshi because at the end of the day YouTube channel eziri e Kampala teziwera 10 kuba ne yango jajjiwala nange na YouTube account ate ali monetized funa ne sente kati nange ndi YouTuber nalabyo ono mwana chicken ngagezako kunafuya babawo mbolo kwa ne yakola YouTube channel chicken ina abantu ameka bakola ku YouTube ako nekirala kano kankayisewo kwatamu chicken yagambye mbu tetwagalangako mu 7 tumwagalako sente chicken wagenda okwata mu bina wali oyagala sente naffe tukwate mu mabina tuleme kwagala za mu 7 mu 7 temumwa atusiga ekifaananyi fenna tulya bisiyaga chicken gwe wali adde bisiyaga kikuwagiza emyale mu butakusibalwa kwata mu matako tuveeko chicken tuveeko nze change kiriwe kiti dash nze oba chicken akola biki oba akola biki nze chicken simulinako buzibu
Wati neche sagala chicken yakole kwe kunafu yaba TikTok cause chicken ngata sabuli muntu alina YouTube TikTok kuwe kigambo TikTok akitegezo muntu alina TikTok account ateka kasa mwenna mutusinga numbers ku TikTok mwenna nga bagala okulya sente kati pozi nga mwagala kulya double mulieza YouTube mulyeneza ffe newe kibanga tukyali ku kya kigambo ate kati imbadde njagala kalibala simanyi oba osobola okujja osoke otusomese ekigambo content creator kitegeeza ki kati kankubuuze Deshi olaba MC Rich. Yes, mulaba. MC Rich agwa mu tuluba lya ba content creator. Content we ali ki? Ali ku travel and tourism. Akulambuza Uganda, nakulambuza mu America, nakulambuza Germany, nakulambuza wa. Abasigadde fenna content gwe tulina wa mumwa. That's not content. Kyobala bane mu government tebatutwala serious. Tuyiselba Lumamongazi Museveni yagambye no mundi ogwasoka we batwala ebyo bibozi ya Museveni yabagamba you are influencing. What are you influencing? Tabayabangako mu influencing ati energy itimo ati timoche wecho kyenyini kyoyogeddeko kati ate bo batukakanya nti tu influencing kikyo kanga nabo bagwa mu category yemu naffe ate bo influencing ati botuzi ku interview no chazo omwana go manya tata we ko yakubya akabazi ku mutwe. What are you influencing? Is that influencing? Kati kakubulire okimanyi tino bazaira ba content ba influencer ba content creator kati Zaira baby agwira dala mu content creator because content we yasara ne gwanga kati ali global ba Jason Derulo bamumanyi ba Katy Perry bamumanyi Zaira agwira dala mu kitaba era seneza ba content creator Zaira yalina okubeera namba emu abasigadde mwena tuli ba mumwa tuli ba kati tuli ba mukati mulekerawo kutwasamira mutule kumacha kunyumya bibozi biguddewo watabeerawo yefukira watabeerawo temuyina mbozi atenga banyumya biri ku TikTok konti balista Timonga ku nsonga ze airport ngate bogera gwe bye wakoze bogera bye bakoze gwe bye tukoze ebiri eno bye munyumyeri ate ne mwefula muli bakati muli ba content creator ki. Do you know what they mean by content creating? We are all a bunch of bibozi na lugambo tewali content creating tenge gwe bale nnyo oyo mwana wembulemo foundation beba gwa mutundu bya content creation bilioni 5 eriba na mawulire tekyandibadde kibi naye ziyise makubo ki. Toyinza tukulembeza abantu bulijjo bakuvoola batakuwagirangako nti be baba batutegerera ku sente eziveewo mukama waffe. Abantu ba President Museveni mulekerawo okujoga abantu. Ekyokubiri muyiga abantu abababeereddewo. Abasajja abakubiriza abantu okulonda Bobi Wine n'obujulizi babulina nga baamakinga Bobi Wine ne beekubya n'ebifaananyi ne video okubalagira ddala obukyayi bwe babalinako ku mitima. Olwaleero be mwagala batutegerere ku bilioni 5. Nze mbakakasa okwo tekuliiko ayinza kukola kitumbula gavumenti yeno na kiraga kirungi mu gavumenti yeno alema. Bilioni 5 zigenda kukola buyeekera. Abo tebabaagalangako tebali baagala tebabaagaliranga ddala. Temuyinza kuba tukulembeza gwe tugambe nti batutegerere okuva ewa mukama waffe gwe tuyiriddewo omulibiri ebbanga lyonna. Nze ndirabanga Jogo Kamanyiro na Butasiima. Toyinza kutukulembeza abantu bulijjo betulwanagana nabo ewa mukama waffe otugambe nti balina okututegerera ku sente zitukulaakulanya ababadde batakuwagira abatakuyiranga omubiri. Akamanyiro n'Obutasiima buli ku bantu ba Museveni bulina okukoma n'okwata sente n'ozikulembeza abantu abatakubeereranga nawo nga ne mu kalulu wano twalanwanirira ne bannayuganda okukuwagira okukuza mu ntebe balonda Bobi Wine. Abo be bantu ababa bategerera abalala ku sente zive wa mukama waffe. Ekyo ffe tukirabanga Jogo tukirabanga Kamanyiro era teri agenda kubeera mu ebyo. Bwe muli bamugabye sente mu mutima omutuufu ng'ate musoose kusiima tujja kubibeeramu naye toyinza kukwata sente n'oziwa abantu batutegerere kutukulembera ng'ate bulijjo babadde bakulwanisa. Ekyo tetukirabanga feya ffe nga abategeera ffe nga abategeera tetuyinza kulwana kuva ku 1 ne tutuuka ku 100 abafuna ne baba balala. President Museveni akaseera katuuse mutuulekaawo musiime ku bantu era mumanye nti zino sakozi na bino byonna betukulembeza ani gwe tulinamu atuyiriddewo omubiri. Mbokati mwagala ffenna tudume sente mwaziwadde aba opposition abaana bamaze ebiseera byabwe n'obudde babayiirawo omubiri nabo bakulemberwe abantu bulijjo ababavuma ababavoola nabo babeere mu kintu kye balabira ddala nti sente zigenda mu buyeekera. Okwo kuliko awagira Museveni ayinza okulaga ekirungi gavumenti eno kyekoledde abantu nga wano mu kulonda baakubiriza abantu okulonda Bobi Wine ne bakiraga ne mu bokisi okubalaga omutima omubi n'ennugu n'ettima n'enge ku mitima gye babalinako. Olwaleero be tubatubeera nabo nti be batutegeerera mu sente zitukulaakulanya. Bwe muligaba essente nga tekuli Kamanyiro nga kuliko okusiima n'okujjukira
baani ababamaliddeko obudde n'abababeereddewo tujja kubibeeramu naye ffe tetujja kuliininga mabega w'abantu be tulabira ddala nti tebabawagirangako bazze ku ssaawa esembayo. Kenzo kyebuvuddeko nakugamba ti omuyimbi tanoonya ssente, omuyimbi anoonya luyimba, oluyimba ne lunoonya ssente. Kenzo Mukama akusitudde naye ogaanye okukkiriza nti Mukama akusitudde. Erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi yonna naye okyali Uganda ku bu YouTube. Oyogerera ku levu baliri pazo kwe boogerera, oyogerera ku levu ba chicken kwe boogerera. Olikkiriza ddi nti Mukama yansitula nange nnina okwambuka? Oba ovuga gudda kyennyuma nga togenda mu maaso? Kubanga bwe weetegereza Kenzo w'emyaka 5 ne Kenzo w'omulundi guno olaba nga Kenzo alinga apangulukuka obupanguluku saakula dda wansi, atambula dda mabega. Kenzo erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi naye weetadde ku levo z'abaliri pazo nga site omulamba ali ku levo y'aba Diamond Platnumz oba eyalibadde ali ku bu YouTube e Uganda ali mu kuloma. Bobi Wine agaggawalidde mulembe gwa Museveni ataddewo opportunity. Bobi Wine naga ebibuuzi by'abaana ba Pitu ate yagaggawalira mu G8 yagaggawalira kuzaani era kuza Museveni. Bakamulu abasajja abaali abagagga ab'ensi bo baali bakumulembe gwani era ba Museveni ate abagagga b'ensi endala era bagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni oba bagaggawadde lwa Museveni. Then ate abaavuwadde bo tubabale nti baavuwadde ku lwani bekiba nga abagaggawadde credit eyo tulina kugiwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kenzo bw'osalawo okwowa amatendo n'ebikyamu ebiri opposite amatendo obeera olina okubikola ki? Kubitwala. Museveni bw'aba yagaggawazza ani ayavuwaza? Kuba abagaggawadde batono bw'obageraageranya kuba avuwadde, naye ababiri abagaggawadde abo ba Museveni credit tugimuwe, wabula abaavuwadde abo bo tebavunaanyizibwa ku Museveni. Mwe abaavuwadde mugende mukole musiriwala nga be bangi. Teri gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo. Bw'abanga tewaliyo gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo, ate lwaki eza Bobi Wine zo gavumenti yeba yazimuteeramu? Lwaki yateeramu Bobi Wine ssente mu nsawo? Nange yeekolera idongo tenteera ssente mu nsawo, wabula minzaani ya Museveni mugiwa bingi, minzaani y'ebibi ate yo gye muwa Mukama. Abaavuwadde enteekateeka za Mungu, ababiri abagaggawadde abo ba Museveni. Tukubise obugagga bwa Bobi Wine, tugabanyiseemu obugagga bwa Bobi Wine. Buli munnayuganda tumuweeko 5 tulabe oba afuna. Then awo tumanye nti Museveni y'ensonga lwaki Bobi Wine agaggawadde, nti n'obugagga bw'otenda obwa Bobi Wine tebusobola kugabanyizibwamu. Bannayuganda bonna buli omu afuneko nnusu 5 oba buli omu afuneko nnusu 10. Tekisoboka, naye ng'otutendera. Abaavuwadde ezo nteekateeka za Mungu, ababiri abagaggawadde ezo nteekateeka za Mukama. Yaweera yajjawo. Lwaki ono awa buwi mu kujjawo tabaye ng'ate ye Mukama? Ne bwe tufiirwa tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Yawa era yajjawo. Lwaki ate ye Museveni awa buwi? Lwaki mu kujjawo tabaye ng'ate abagenda be bangi okusinga abakola ki? Abamerukawo mu bugagga. So nga ate ye Mukama atta batono n'ayingiza bangi ku nsi, naye nga tokkiriza bamugule. Emitala w'amanja buli omwana lwe yabanga agenda okufuna emirimu nga bamuggyako minisita agya Balaba, mugenda mu paalamenti okukakkana ng'eri takyayinayo mirimu kati.
Era kakati Kenzo ne ku international scene ne bwagezaako okuddamu okuyunga ayinza okuddayo ng'ebbeeyi yakola ki yagwa naye ng'erinnya lye lyawandiikibwa ku bisenge byeri ali mu Uganda aloma ku bu YouTube obw'enjawulo. Kenzo saagala obeere nga bano abajega abatuma bajega bannaabwe bavuma abaana baabwe obutondo olw'okuba baagala ozannya ebyobufuzi byabwe osukkakaawo kiwesta oyo Kyagulanyi oyo omulaba bwe wawangulanga zi award yayogeranga ekigambo kimu nze abambuuza nti lwaki siwangudde award mbagamba kimu Kenzo yampangulira oba Kenzo azimpanguliranga. Tolifuna muyimbi akwagala era akwagalizanga Kyagulanyi. Manyi Kyagulanyi oyo omuntu bw'amutunuulya bamulabanga atayagaliza olw'ekifaananyi kye baba basigamu mu musiige tayagaliza n'osanga ne gwe yaleeta ng'akugaa Kyagulanyi tayagaliza ng'ate emabegako yakugaa yatuwa studio n'ayampayo muto Mickey Wine n'atuwa Busaabala n'atuwa Kim XP n'atuwa kamera ne tutandika era oluyimba lwe natandikirako baluyita yannimba ate nojja noga tayagaliza then kuggwe n'entegeera y'ani mujega kubanga kummwe ababiri wabaawo ali azaamaanya munne mu byentegeera kuggwe n'entegeerayo ani mujega ani mulimba kubanga ng'ovudde ku luyimba olwasooka lwe yakutandikira nga kkubira akajja oba ng'akusimbula emmotoka yagiteekamu ekisumuluzo n'ebikolwa ebyaddirira byoleka kwagala era bwe wali ojaguza emyaka 10 mu kuyimba wamutwanjuliranga taata ensi wagiraga nti ono ye taata wange watali Bobby tewali Kenzo erinnya Kenzo lyanywa mu linnya Bobby ate gwe ayimirira noga atayagaliza ng'omusajja newe yabanga congratulatinga ku award zo yagambanga nze abambuuza lwaki siwangulanga ku award eri international mbaddamu kimu nti Kenzo azimpanguliranga. Kakati omuwanguzi wa zawadi nomini owa Grammy 2 times ali ku YouTube ali mu buyembe ali mu zimbozi mukati beerako ng'oyogera ku byobulamu beerako ng'owa gavumenti amagezi nti naye bwe tukola tuti ku byobulimi netuleeta ennimi nga ggwe atambuddeko by the way osobola okutukoppera ennimi Germany osobola tukoppera ebintu ebyenjawulo gy'otambulidde n'obireeta naye ng'otudde kuloma nakumansa ntungo oba onsonyiwa okukozesa ekigambo kino ey'obubuyabuya butya Museveni bwagaggawazza Bobi Wine Museveni yagaggawazaako Bobi Wine yekka fe abaavu ani abaatwavuwaza kwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yagaba era yajjawo ono yeewa byaggaba ebyokwavuwala byo tayagala kubyewa mulowooza gavumenti yeetera abantu ssente mu nsawo ate abagaggawadde ate bo yebeezi bateeredde muziyeteeramu Bobi Wine nange nteeremu ziteeremu bannayuganda bonna Bobi Wine ataswana kuliisa bannakampala bonna kyamisana kukkuta gavumenti emugaggawaza olw'abasiiba enjala olw'abaana abali ku street wallahi olilake teweevuluga nnyo yes bino ebirala ebyokunoonya ssente we can understand olina byogoba tusobola okuandastandinga naye tezikufuula nnyo ate omubuyabuya mu balabi abawagizi bo abakukkiririzaamu ekibadde kikyatuyambye ezimu ozoogera mu Luganda naye otabikamu oluzungu eri tuswala ffe twaligumye ne tugamba owenzinambi azinira mu babe ate omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe naye neeri gye bakumanyi nga sitooswala kuba otobeka kalanname bagiyita kalannami ogwo eguba mukeeka otobeka kati eri tuswala so nga nze nalinnyako ku nnyonyi we nayogera Uganda Uganda Eddie Kenzo nga wannimirayo dda maani
Nowanterereza dda olugendo muganda wange wannimirayo dda era wali kyakwesiima gye tuli sijja ekyo kikulimba kati tobitta tobyonoona tosukka toyanamya simanyi gw'oyagala kukakasa naye ne wookakasiriza pulatifomu nkyamu kati kibanga nze ndi eno neeyogerera ate nkya nonsanga ku mizindaalo gy'okukyalo lediyo ezo eziriroka ez'ebizindaalo by'okukyalo nze nzenna kakati kenzo wenna guraminnomini abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.